tuwaye webale nnyo kubanga okyali naffe tukyagenda maaso nina Pastor Wilberforce Samanya muweereza wa Katonda Joint Effort Christian Mission. Eseba. Se kituufu ekyo. Ekyo kituufu nnyo. Obadde era mbeera Kajansi. Kajansi. Obadde ngamba osamidde emyaka 28. Bintu ki ebyenjawulo abantu abasamize bye bakola byokkiriza nti bituufu babikola? Teri bituufu. Lwaki tebi? Ate biriwa. Nalivuddeyo ngeri ebituufu. Wakowa bukulu. Emizimu mwana wange gimu anti ogenda n'otuula mu ssabo. Otuula mu ssabo okuva ku makya. Otudde okola ki? Osamira. Andi bajja obbakolako. Saamukasa ennyanja emuse kamwetooloole. Ne muyimbira emizimu olutuuka ne weewaawo abantu n'owulira ensisi. Kyova olaba buli muntu ayingira mu ssabo ateekwa okuba n'ensisi. Eryegendeka. Gwolyoyo byeyessabo lye bazimba emiryango. Gabeera manju. Bwe gataba manju bazimbako akakomera kampaanyi. Oba kamuli. Kikyolo. Ntiisa. Naye nga ntiisa yo terimi. Entiisa yonna. Weewaawo emizimu gyegiri. Kituufu. Emizimu gyegiri. Lubaale gyali. Emmandwa gyeziri. Emisambwa gyegiri. Era gino obusobozi okukola ebintu ebitali bya. Ate singa abantu bagwa eddalu. Muntu n'omusanga nga mulalwala lusaali awo. Ne badibya omukyala mu maka. Ekyo emiti gyegiri. Oli akwata muti. Okwata omuti gyegiri emiti. Era nze nalina omuti nga ngukasuka bukasusi bweti mu bbanga ne gudda wansi n'ofa. Olimba Samanya. Leka naawe. Nkasuka omuti gyeguli. Wali muloga. Obulogo. Nali mulogo ate naawakana. Omuti gyeguli mwana wange. Nga nkwata omuti ne ngukwata bwenti. Ne nkugamba ngenda kukubuza n'obula. Olwo ng'abuliddewo oyo abuze. Nze mwennyini nkuta omuti gwange. N'empita. Erinnya lyani Mayanja? N'oyita tugezewo. Kato kyabikola. Kato kya n'oyita Walusimbi. N'empita Walusimbi. Ne ba Walusimbi. Nkuyita yonna gy'oli genda ng'opaaluuka. Banoonya Walusimbi bagenda okulaba abadde wano. Alazeewa. Nga taliwo. Ne nkugamba nti tuula awo ne buziba obudde nga teri akulaba naye ng'oli awo. Naye wabikola ebyo. Ate nalyogedde kyesaakola ndi mwana muto. Nga bakusasula oba ng'okikola bukozi. Nkikola sitaani yansasula. Saamugula. Teyangula siriwuwe. Ziizino ssebo oyagala kuwaka kikino. Ino saddaaka ssebo. Twambadde nalikulaze muno mwonna nina saddaaka nga bansala omusaayi. Osobola okufuna amaanyi. Amaanyi gali. Era basaddaaka ssebo kino byowulira mbu basaddaaka abaana gyebiri. Tobiwakanyanga. Emizimu gibanja. Gibabanja. Musajja azimba ekizimbe namugamba nti awatali kutuleetera wano bagiyita ntangama. Entangama. Bw'ototuleetera ntangama ennyumba tejja kuggwa. Tuwe ntangama era ne baleeta. Buli muntu yenna agula emmotoka wano okuggyako eyiyo bagisaddaakira. Nkoko kiki? Nkoko. Abamu bagira n'agitwala eka ne bakuba omuzira. Aleese emmotoka. Mu famire. Ne baddira enkoko ne bagyetolooza emirundi 7. Kaca. Bawongayo emmotoka eri emizimu. Gigikwata. Kaakale emmotoka ne bwekola akabenje emizimu. Kubanga nti bagiyiwa muluka yaabwe. Waliwo bino bye bagamba nti amayembe gakuba abantu emiggo. Egyekiri. Bituufu. Mizimu gyegikuba si mayembe. Teri mayembe. Tebakulima nga waliwo kifaalu. Waliwo abaga abawanga kifaalu. Kaakati no kankubulire mwana wange. Teri jembe. Kankiddemu mu lulimi olutegerekeka. Teri ki? Teri jembe. Teririyo. Bawanga buwanzi olw'okuba bawanga mu jembe. Baddira ejjembe oba lya nkula, oba lya nte, oba lya mbwa, oba lyaki ne balireeta. Lyonna lye baakusabye. Lyonna lye baakugamba nti leeta eryo. Kati ne baddira emiti gyonna ne bagiteeka mu ki? Mu jembe muli. Mu jembe eryo. Mbirina njabbi kulaganako jabbiraga abantu oba babyagala. Oli nga balimba abantu mbu bawanga. Kati naddira emiti gyonna n'agiteeka mu ki? Muli mu jembe. Mu jembe bw'ateekamu n'asala omusaayi oba basaze ente oba basaddaasa eki ne babiteeka muli. Ayitirako empewo yonna. Jajja Namuzinda, Jajja Kawaga, Jajja Mukasa, Jajja Kintu, Jajja Lubowa, Jajja Nambaga. Agiyita.
abo bonna abantu baafa mizimu. Kakati bwe gikuŋŋaanira ku jjembe lino bwe bawanzemu ebyo otyo na kye bayita ejjembe. Kati bayita kino jjembe tebayita nti girya mizimu lya mayembe. Lino kye bawanzemu kye bayita ki? Era buli omu agamba nti ejjembe lyayogedde naye nga kino kyekyogedde mizimu. So ebyo byonna obimanyi? Mbimanyi, tewali kyesimanyi balimbaabi olina akugamba kino genda okole bwoti genda okole bwoti. Kakati bino bye bawanga empewo zino ze zivaawo ne zigenda zikuba abantu emiggo. Gikuba egyo gikuba era gyebiri. Abamu bagula mijini misamba abasoga bagiyita mijini abamu bagiyita majini. Kakale egyo emizimu gye baleeta oli bw'aleeta omuzimu gukuba era bijja ne byokya n'ennyumba ng'eryawo eryawo nekwata omuliro gwe tobawulirangayo nyumba ya gundi yakuta omuliro oba n'owulira oli ne bamugamba balogera ku mirimu eyo n'amusindikira ogwo omugini gwokya wali engoye nga ziri awo tewali na muntu ali awo ne bikoleeze ne byokya. Waliwo omwami omu yali ayimiriza emmotoka ye nekwata omuliro ekigikumye takiraba. Ekikumye omuliro takiraba. Oli naava eri nakusimula kibooko naye nga kuba tomulaba. Byeno bwe bakuba abantu mu ssabo mutudde. Naye no abalala beekubya. Beekwasa empewo n'agamba mu mpewo yakubye so nga yakuba kibooko. Kiki olwo? Ayinza okuba abantu kibooko nze lumu. Ojje weetegereza abantu abasinga obungi bano bowulira abeeranga nze nina empewo ekwata ababbi eyaawa. Nze nina empewo egaba obugagga Lubaale tagaba bugagga. Agaba ki? Bwavu mbeera yakunyigiriza. Bw'olaba yagaba obugagga ng'ayambadde siripa tezifaanagano yakuwa bugagga. Akayumba kasula mu nga bana basula ekibuli. Eri Munanka mutonninnyira teriyo musamiza asobola kusula kololo. Ampaayo omu. Batimba nnyo ebipande atimbe kololo. Eyo gye babeera eyo ate batuuma amannya amakambwe nziga jjajja bitoozo. Kati mwawulire ekyo noga nfudde nsajja ono akola tewali kyakola anoonya sente era n'omala omukuba oluyimu ssabo bw'alidduka emisinde talitunula aliyita manju maama nyabo. Walina linnya ki mu busamizi? Mandwa. Lyali linnya nga bampita Mandwa ku kyalo. Nga nawe olina akapande nga bano benda. Bino ebyopande bizza ennaku zino. Bino bya babbi bano tewali nalina mpewo wano bano babbi abali mu Lubaale amukutta ajje mu kibuga munavudde Tanzania. Nze bampita simanyi kigundi enkoko tegwamu buloolo. Wali olabye enkoko egwamu obuloolo gwe mu nsi. Enkoko yonna weefayo enkana etekwa kuba na buloolo. Bakubaganya owulira ogaa nti enkoko tegwamu buloolo. So ova otya mu busamize buno mu bufunzi? Ekyanzija mu busamize bintu bingi. Kakati lumu nagenda n'ensobya Lubaale nendi ebyennyanja kuba nali muvubuka. Tawana kulya byennyanja. Saali na kulya byennyanja okuva obuto. Ne sepiki gye bafumbiremu ebyennyanja nga bagikweka. Era wange nga tebafumbirawo byennyanja. Kati amaddu nga bw'omanyi abavubuka nali ndi wa mukwano gwange yafa n'okufa. Ngenda kukyala we. Ntuuka ekyennyanja kiwunya akawoowo. Kaakati ngenda nkwata ku sowaani gye baaliiriddemu ki. Nagera okuvayo nga ntegeera. Okutuuka eno ne bankuba kibooko. Emisimu gy'empeereza gyennyini ate gye nkuba. Obusungu bunkwata nfaayo. Bwe nfaayo nziruka emisinde. Ekirala kyanzijayo nali bannonze ku kyalo nga ndi chairman wa DP. N'enviiri zo. Ate omusamize naawe batekwa kunta ku kyalo. Nze chairman w'abavubuka owa DP. Kati ekinzija mu kyalo okikino UPC tugenda tulonda mwaka gw'ekinaana. Bwe tulonda balonda Mandwa. Kakati ngamba UPC bw'empangula bantemako omukono. Maama nyabo. UPC egende ewangula akalulu. DP yawangula ku nkya ne balanga nti UPC ekoze eki. Maama nyabo balanga ssaawa nga 3 ez'ekiro. Ndayide nenga nti bantemako omukono. Omusajja bamuyitanga Bitagasa yali abeere nga chairman yali chairman wa UPC. Twali tuliyo twologeza ebintu nga bebeerogozza. Nyaye bantemako omusajja yannoonya nziruka emiki. Emisinde. Lubaale tanyambye. Songa baga Lubaale mbe. Nziruka emisinde saatunula mabega. Nfune enkovu eno gy'olaba. Eno. Waliyo oli mukuddu. Nziruka. Ngwa ekiti kinfumita. Omukono bagutwala.
ovaayo otyo nvaayo ne ngamba nti Lubaale tannyambye kati ne mbivaako ebyokusamira ne mbiviirako ddala ne ntuula kati jjajjange ŋŋenda ewa jjajja batuuza baŋŋamba waaliziizaaga empewo oda kufa mbagamba nze ntandika kunywa omwenge ku kyalo so byonna obikoze ovudde mu busamize otandise kukola kikati okwebeezaawo waaliwo obuzibu bungi kuba mpulira onyumya waliko kayunga n'osima muwogo n'osuubula muwogo namusima nensimako ne tooyi wane ntinda nasima ebinnya nga ndokose gwe pasita Samanya nze nasimako tooyi zino latulini zino toyireti abadde Ssaabaminisita owa Uganda Profesa Apollo Nsibambi nze namusimira tooyi enyumba gy'asulamu ejjindi wano erungujje nze nasima toyireti ye banzija ntinda nga muva wala enyumba gye yali asulamu Makerere ku University nze nagisiiga langi oba ojjukira Mami Sebuufu we yabeerera Makerere nze nsiiga langi ennyumba zaabwe zonna nenzija nsiiga ne library eno bw'osima tooyi eno bwe nsima binnya nti omunga bw'omanyi omusimi wa Malubeni mbonaabona naye nga ndokose n'ekyaye ng'amatikane nemboneebone n'ensi nesijja kudda mu busamize bw'olokoka amasaba agago wagokyo oyo kyagabala maama nayo kyaga ate nze saalina muntu kunjokera nze nabyeyokera bikuwulire nkola ntya walimbuziza nti awo wakola otya obudde buyisaawo ndikuwulirawo olulala tewagwa ddalu gondaba ndi mulalu ebiseera ebyo wali togatya kugoocha nkugambye kati gondaba ndi mulalu nkuba abantu osanga wawona abantu abasinga obungi tebatalina bakumanya omuzimu tegugaba bugagga bw'aba gyali akukubira ng'essimu nti omuzimu gugaba obugagga era bwe gimuwa obugagga buba n'obukwakulizo bw'otambula tambuza bigere toyambala ngatto gwe tobalaba mu Kampala nga mugagga naye ng'atambuza bigere nga bwe wali naawe nga tosala tosala bw'ogezaako n'oyambala engatto abagagga boolaba abamu n'omusanga ng'ali mu siripa n'omusanga nga takubye ekikalu musajja wa bbeeyi bagamba mu ssente wa emizimu gyamalako pulaani ewe naawe mpuguma bumpugumya dde eno gimuze eno bw'atuuka ekiro tasula mu nyumba muno mu Kampala mwebalisemu ne gimugamba bw'onoogeza okusula mu nyumba tujja okukuba asula ayimiridde kakati bwe tukomawo mu kitundu ekirala ogenda tubuulira otandise otya okukola ekkanisa n'olutalo oluguddewo okulwanyisa ebintu by'okusamira n'okusaddaaka abaana n'ebiringa ebyo tuwaye tukyagenda mu maaso